ebya Eddy Kenzo ne Hamza bibino tobisubwa atenga nina ROZ na yebe motoka bimukabiza amaziga nga ogenda bo bislaba maasawo Don Asia ne bawe baba no mu comedy byo no ogenda bo bisanga maasano kanyongero bajjukiza ba sponsors ba Febiva Organic nga onakula ku lubade bonna nga kwese eddagala ya butonde asangibwa olubaga road ku access building solo mukubira ku namba y'esimu yawe sembya yo 27 ku mukono gwa kono eyabiringa kuyambako ate ajat kalodo agamba ombedwa ono muombedwa gwalomereddwa ebizibu olina bingi mukubire ku namba z'esimu ye yawe ya MTN abiringa kuyamba kale nga tetunagenda mole mbadde sabo kampele collect wenga tweyongera maaso bwe wale kumpa like vunina ROZ esanyu limusenga bwe bamuwadde motoka empya va ku motoka enkozeseko naye bamuwadde motoka empya kika kya Mark X zino new model bamuwadde motoka mpya nga eri mu manyage nga va ku bino motoka ze baguze mbuba kineba muwade motoka mpya number plate baade bakava mala gikola we bati era bambi yasanyuse nnyo na abasinga bade baloza stunt naye nga akyasuuse mbu si stunt bamuwade motoka byaddala kwanga mumanyi mbuno yawukana ne management yeri yasooka gye bayitanga sure event na ROZ yali yavayo nagenda ku black market era ne black market ne bigana ndoza saga ye ne Daddy Andre mwabiwulirako naye nga abasinga balowooza nayo zitawade na motoka neno just ndoza motoka ya kusatu oba ya kubiri neja mbambi kyamusanyusiza nti no management je akafuna bufuni nga yakava mu black market ne mufunira motoka kyekyasinzo mukasanyusa era nakaba maziga mu maso ga kamera yana abagamba muna ina luyimbo lupya osobola genda ku channel ye gye bayita nina ROZ Vevo no beranga olaba oluyimba lupya abasinga badde balowooza muno bebadde bayisa wakakalango nenga tekabadde kaako kamulekere wano ngali ne Dagala Siwango wa NBS. Oh gosh. So my baby. This song, you deserve it. You've worked hard for it, and yeah, it has also come from your sweat. The motoka yiyo nina. Atenga yene na ROZ tumuvuddeko uno Don Muhammad mwade bagamba omusajja teyesobola wowe yebole yagenda sulo omukazi wowe naye nga bambi yavuddeyo n'abakakasa ndowooza eno challenge Derrick ne Muna be bakatandise manga sikoze ensobi osobola kungambawo bankoze ensobi mu inbox naye nga Derrick ne Muna be bakatandise era ye Derrick yalaze mbu Muna musinga amaanyi era bamaze ne bagwa wansi naye abasinga badde bagamba Don Muhammad tatuuka wansi mu just ali awo asitudde busituzi naye nga ndoza mugenda bamubira pabasa naye bambi abalazeeko mbuno singa we mugamba mbuno musajja munafu kwanga buli abeera mu ddungu bambi amazima gali nti tosobola beera mu ddungu nga ng'omusajja luliyo nga tokuba jimu basinga basekaddaama ne ba house managers omukimanyi bulungi era n'amabawala abali eyo bakaddaama aba house manager ng'obeera eyo kola ku exercise otuukeko mawone mu Uganda at least ng'ofaananako okisegeera mbu obeera awo n'okola exercise mu nyumba ng'ofunnyemu kafi n'okola ka exercise awo n'obuguma n'otuyana kasi otuyana ng'omanya mbu okoze eki ofunyeemu ekyo kyongedde okukola ki okuyamba bakaddaama basinga chofulo osobola olinga komawo nako yagenda mubi atakomewo nga mulungi ate nga olina agenda mulungi nakomawo nga ki nga mubi naye nga byonna ensonga zonna zijja kuggwa ate nga ye abakulu abo tubalese bambi nyongero bajjukiza nti no wabaddeyo saga ku machanga ba bloga ba postinze mu Eddy Kenzo yabadde ne Hamza naye nga amazima gali nti si bituufu kyazuse nti no oyo just abeera mukwano gwa Rickman era ndowooza tandize mulabana mu biseera bya Rickman nga akoze collabo ne Eddy Kenzo kana kayimba kaba kapya ke bayita enjoyment era aba blogger basinga bavudde ne bagamba oyo Hamza nenga amagali nti teyabadde Hamza ndowooza mumulaba osopozinga ate nga Arthur Kayima ina kyabagamba tembera ya Arthur Kayima mbi nnyo era ali bubi anytime now ayinza ogenda nga ono bamuyita ono bali bamuyita Michael Jackson biseera ebyo kambalekere mumwewulireko ng'abagamba era wanne ku bukongovule mbulabanga buddugaaliridde si bwe bwa bulijjo okitegeera oli bw'abanga yeetegerezza bulungi awo ate bwe tutuuse naye ate nga ati yabadde nkola yange munange olw'okubanga ate twafuna eno simanyi omikuroni bikoze bitya simanyi coronavirus biki eno weevu eyazze booda baazigadde era gye mbadde nga nsuubula ekizigo kyange e Paris
kibadenga mbadenga nchodaringa then Lighton nanyambako kubera nti no antus atera tebiba bizigo byokka engato engoye boxers nyambala boxers za bei nnyo t-shirts ezebbeeyi webitegeera sagala kuziba malire kubate wenna bamalire closet yange mbai waliwo ekiseera kyenjagala okujja te mbamalire closet yange ey'ebintu byange byebbeeyi byengezaako okubeera nti nsuleyo so ebizigo boda ne bazigala chovolaba ebiseera ebisinga abantu bangamba kayima lwaki toddamu message zaffe ku messenger tulinako abafere bangi chovolanze ku messenger sikola ki simalaayo ki simalirayo obudde bwange oba abantu sibatera kubaddamu kubanga mnewala bufere bannanga abantu banfeze bannange tufereddwa nze njiyo omusimbi ogutokoma kanze nnyambye abantu bangi nnyo abakyala abali mu mayumba wane Saudi Arabia mbayambye nnyo mbataddemu ssente nnyingi nnyo naye mbagamba era nze buli muntu gwe nnyambye mukutira ekintu ekyo togezaako n'oyogera erinnya lyange nti Kayima ye yannyambye togezaako mbayambira mu nkukutu abaana bangi nnyo ab'obuwalaanu bababbye ssente zaabwe nze nkuddizaawo ssente z'okoledde emyaka 2 miramba mbawadde bino byansi byakuleka nyamba abantu nze gwe mulaba temundabira wano n'abaana b'endaba ababonabona ye Uganda mbayamba mbawa ssente zange wakiri nze nendyawo kubusi naye ng'omuntu musanyufu kukitegeera bangi bajja mu bokisi bwange noŋŋamba munnange embeera mbi nfunidde abaana bangi nnyo emirimu wano ne mbagamba temwogera erinnya lyange saagala bintu byakwerabisa yadde kale olwaleero neerabisizzaako nnyo naye era nammwe be nayamba temuvayo ne mugamba nti Kayima yannyamba kino nze mbikolera Mukama Katonda byemba neewala ebyo so abantu banfeze nnyo era munnange ngera omuntu ali wadize oyo yayimanya kyeyayagala kushira mwaka sayita yagala shira nzinamu God's plan teyagala shira wayagala kukozesa shira kututumuka shira gashumba naye yali akimanyi wali tomwagala naye yakimanya nti oyagala ssente otutumuke byaliwo ebiti mwenna mwajja mwekozese shira yakimanya olina ssente shira obulamu bwa bbaala gwali oyagala linnya gutootamanya nti wali osobola okubeera ng'ofacilitatinga obulamu shira bw'ayagala naye n'akuwa ky'oyagala okumanyika gwe weebuuze ebbanga lye walina omukyalo eyo bebi maama ani yali akumanyi it was until wasobola okunoonya shira gashumba akutunda nojja ne weesikwata kaana ako bino tubirabye abavubuka abalinamu ku ssente bakola ebyo si papa ne yeekwata ku Serena Bata mbuga ne yeekwata ku Leila Kayondo buli kiisa omuteebi w'essente ebyo byakola anoonya omukazi amanyikiddwa mu Uganda owo wetutumu n'amwetungako ensi emumanye ebyo si bye mukolamu abateebi ba ssente ebyo si bye mukolamu abateebi ba ssente munoonya omuntu olidde alinawo erinnya lyo established n'omwetungako tubirabye ku mbuga yanoonya Leila Kayondo ani yali amanyi mbuga alina omukazi